Bakwate bulungi mugende bulungi bakwate bulungi bakwate gaye bakutte bakutwale bwa polisi bakwate nange dira gwe twalira kati Ssente mbadde ngenda zitwala abantu babosi tujja bakwata mpola mpola bagala nze mbatwaleyo bamukwale mukoze bisitsina senzamu tujinalindi gaba tugende ku union abaana bya Ssente Ssente zonna zo Bagyako zonna abana komitiga sina mwana chuli zesagala mulya ssente zaffe mulya ssente zaffe tugende mutwalire ddala papa abana sina senzamu anyamayo ange ndabikireko mu kavidiyo kuba tukutte omufera waneeno kigwa bannaye zibeera ennaku 45 nkidamu nti ennaku z'omubbi zibeera ennaku 45 so omuvubuka ono babadde bamunoonya ebbanga eriwezeeko nga yeefudde kaliba mu kubba ssente z'abaana nga abalimbalimba emirimu bw'amala okubba essente zonna azifuna nga blockinga abaana ye ng'agenda nga yeeriira essente so olunaku olwaleero ngaffe aba Nyondo squad wallahi twamuguddeko Wuuno abadde wano ku union twaguddewo Nyondo squad egenda okuba nga ateekula kuba n'abantu emikolo kuba bakimanyi nti poliisi tena kigenda kubakola tolina evidence gamba nti yabbye ssente zange oba tolina kyogenda mugamba so ngoye nali ngoli muna Uganda ng'olina omuntu gw'omanyi wallahi nga mufere ng'olina ne evidence ffe tutemyeko obutemya tubeere nga tukola ki nga tuyambako kubanga bannayuganda mususse okubba bannammwe mwete abaana okusula ku rooftop ku bainiyasi abaana okwetunda oba okubeera ku bbala ebiseera bisinga mu mbeera n'emirimu naye ate ne muba n'abaana abatalina mirimu. Nyondo Media yenze Nyondo Rozet mubeere bulungi tubaagala nnyo.